Okusuula Kadaga n'okumulwanyisa kulina impact kyeri Museveni ne NRM wakati wano we tuli mu kalulu. Kakati not only okusuula Kadaga but the whole old guard. Yes, the whole old guard. They are waking up very slowly to realize that they have just simply been retired. A number of them are saying they're coming back independent. A number will participate, may not come back as independent, but will participate in the election. They will seek revenge. Ejo bemanyi nti bo bajja kugamba nti oba nkoze kino nange kankole ki. Right? So ojja kulaba nti the tensions within the NRM are going to grow. The old solutions ezibaddewo, the stakes are much higher because now the stakes are, will you be on the post-transition table or not? That's what they're fighting for. That's where that bitterness is. Era olaba nti abantu bavuddeyo nga bali bitter. Gw'otosuubira kwogera n'akola ki? N'ayogera. N'avaayo n'aga nti akalulu kano essente. Nawulidde Mukulanga yayissuinze statement mpanvu nnyo. Nga si musanyufu. Banga singa ssente zavudde mu individual ndoza teyandifuddeyo. Naye ssente ezo zamukosezza because ategedde ze zavudde. But Mike Mukula alina moral authority to discuss monetization of politics. Omwana nankuba akabananga nti nkutegeeze nti buli yesimba ku Anita Amongo bw'atafa akomekereza ali bwatyo simanyi abagundi bana abo masanganzira byolaba nawe kibye balaba byolaba omwana akakwena nga mulongo mutugambire bana kiki oli kungamba zino ze bagamba nti ali mu ddwali mpisa omwana nga yerindako nga badde oludde okujja okula okuinterviewinga ku mulongo tubalaba ebiti naye mulongo mumbulize kibane buli yesimba ku Anita Amongo ayo olanya kada agenda bikaye tutujiki tuuliza ku mulongo sanga yaludde mbyobufuza n'atuwabula abamasangazawo tebategeera naine kye beetegereza okubanga nayo like do you find his reason kuddayo emabega uddayo abantu no bajja kutandika okuba ebifaananyi baddeyo emabega emyaka bambe 5 bajje ebifaananyi balabe what has happened in 5 years. Tulabe ebifaananyi obifaanakana simanyi naye mpulira buuliza eŋŋamba naye munnange katusabe abantu abo tebatera kwogera nga tebamaze kwetegereza kuba baana bamasanganzira buli kaseera babaako n'emboozi ze baleeta yenkute nga ye kuddayo mbabuuzeeko bayinza obaba manyi tubeera wali okatunuuliddekaako tweyogeza wano nga tweyogeza tumanyi nti tuyinza okufuna ebizibu nako wali okatunuuliddekaako ntandise okuzzaayo ebirowoozo ebifaananyi nzizaayo ebifaananyi 10 years back olina ebifaananyi byondaze wano naye njagala nzireyo 10 years back ndabe ebifaananyi byali bifaanana bitya what happened. Kadaga mwene era manange Kadaga nga tanayingira race ya bwa speaker yali brave yali w'amaanyi ayogeza maanyi skinny kyekyo mulaba mukyala naye bwe yajja from nowhere alinga omuntu ow'emyaka 10 ntiisiza n'okuntiisa twali twogeddeko mwana yogedde kino ye neŋŋamba omwana era ŋŋambye mbuuliza ku mulongo ne nga waayi era oyagala nange njogere nina ebivaayo omugoberezi waffe atu alese concern ate nga manyi n'okuntiisa because n'okutya tweyogeza wano nti oli bw'atafa at least addugala n'obulamu ne bubeera nga tetubutegeera bukeewa oba gyagende oba Vatican n'ebifo mujja bituuma abakulu atakulu waliwo yali ayogera ku ssabo n'alituuma erinnya n'aliyita
yali taki yali nga bw'aba ayogera wano olowooza ddala nti yayingidde mu kereziya naye abo basanganzira tubatumiddeko nnyo. Oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 7-3 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Uganda y'enkya. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale abali ku Uganda y'enkya tubaaniriza. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala, ndine mulongo wa Swalule, y'omu ku abo abakola ssemateeka ya 1995. yaliko omubaka wa Parliament mu Lubaga North, era yaliko kaliisoliiso wa gavumenti nga agobagana n'ababbi. Yali n'agabbi y'omu ku abo abamanyi nti buli kasonda ak'eggwanga Uganda amanyi obukodyo, obukugu, obuyayi bwonna obukozesebwa ababbi ba gavumenti, the ghost workers and everything we see. He is a veteran politician, era y'omu ku abo bannabyabufuzi mu ggwanga Uganda batabuusibwabuusibwa. Bw'oba onoonya ebyobufuzi oba bannabyabufuzi abagenda okuba ekifaananyi ekituufu mu byobufuzi ekiri well resourceful, kirina expertise oba experience, mulongo wa Swalule tosobola kumubuusa maaso. Mu ntalo ezigenda maaso mu ggwanga, y'omu ku abo abazze balwana entalo naye ez'ebyobufuzi, y'omu ku abo abalwana nno olutalo ne President Museveni ne tukkiriza nti ddala kituufu amuwangudde. Kati olutalo luliwo olwa Rebecca alitwala Kadaga ne Yoweri Kaguta Museveni. Mukyala Kadaga alwanye entalo, alwanye olw'amabira, olw'abalaalo e Busoga, olw'ebikajjo, olwa Kyabazinga, olw'ettaka oba ensonga z'ettaka, bintu bingi. Naye abagobera ebyobufuzi abategeera bw'abeera nga Rebecca alitwala Kadaga is not the head of state n'awangula entalo ezo, she deserves her flowers. Naye mu butaswala ne President Museveni obutasemba nakyo, yagambye at least okufa n'obutanyagwa ave Kololo ku ssaawa 10:30 at least, naye ng'akakasizza nti Kadaga asiguukuluddwa. Nga bwe kyali ku bwa speaker, yagamba nti he even made phone calls Yoweri Museveni. He had to make sure ne kamera zibaawo buli omu bamanye gwalonda, n'akalulu kadde mu mugongo tukakase balonzaani. Era Daaki Rebecca alitwala Kadaga yakubiddwa. What does this mean?
kati ntudde n'omu ku abo abalwanako ne President Museveni si mu nsiko naye empiki ziteeka wano twarana naye mu nsiko tetwamuleeta ssebo oba tukimanyi kati ebyensiko ng'obitadde wabbali mukwesa empiki nti luno giteeke wano eno eno Queen giteeke wano gw'omuntu eyayimirira mu conference center no blastinga President Museveni n'okutuuka olwaleero eggwanga Uganda okubeera nga tusasula obukadde bwa US dollars buli bukadde bisatu yes obuwumbi actually 326 billions every kuva 2023 okutuusa 2026 tulina osasula ensimbi ezo olw'ensonga ya International Criminal Court yatukaliga olw'okubba ebintu ebitali bimu e Congo. Ng'emmotoka President Museveni yali yeegaana omulongo wa Swalwe bwe yajja agamba Your Excellency olimba abantu musajja ategese international media ye azze n'omuggo gwe yajja e Congo omukulu ono ajja amugamba ase waliwo emmotoka wali eri yajje no ate yo the commander in chief n'eriko ennamba z'e Congo kiki ne kaggwamu ICJ ndowooza ne gaya bus ab'amawulire bonna BBC gaya bus now we have the evidence so bwe tuba tulona abantu abazannya obulungi ennyo okulemesa ebintu President Museveni y'omu ku bo mulongo wa Swalule ye mutabani wa omugenzi kati yali President Yusuf Kironderule kati katugenda kumanya entalo zino olutalo luno kye lutegeeza is Kadaga gone for good ebigambo byayogedde both at Kololo ne Nakasero ku plot is it 13 ya plot 13 ebintu bino bitegeeza ki ne succession debate nabo noza n'okutegeera ensimbi abamu complaining the big wigs inside the NRM Captain Mike Mukula Deputy Speaker Thomas Tayebwa n'abalala beewuunya omusimbi gye gwavudde okubakomya oba okubakomya ku munaabo kugamba banaabye engalo ne babagamba emmere eweddewo mulongo obulamu bulungi ssebo obulamu bulungi enso giraba njiraba wayitidde kwali ku masaŋŋanzi esimanya bamasaŋŋanzi bagamba kibbo badde mmanyi nti buli lwojja wano osooka n'osooka owulira ebiri up to date obaliraanye nnyo obaliraanye simanyi nsangi zino kyebadde boogera ku kaluluka basembe kunkubira wano jjo wala abalokole baadde bagezaako okusenga awo bankubira akasimu nga nti waaya abalokole batuyingiridde naye wayisawo eddakiika 10 nga bagenze simanyi kyagudde bayise mundu yaabwe emmenye naye ng'abakulu ye mulongo wa Swalwe tugenda kwogeramuko ku nsonga z'ebyobufuzi kusingira ddala ebigenda maaso mu National Resistance Movement kulonda kwa Central Executive Committee bwe kwatambudde y'an'obumyufu bwabwe musaayi mwali wano twava mu kulonda kwa DP ne kaakati aba DP balabika nga bamalayika naye ekintu kye nagamba nti DP yakwata akatiba k'enaale bayinza okuba kati yekaterese okumanya muli bazibu mwabaddeyo ne mukulonda kwa Seke DP FDC UPC nidda nga mugenze kunoonya okumanya oli ye master wammwe bagenze namufune lessons empya ndowooza ne mwakikola embalala kankubuulire embalala wayinza okuba nga omanye ekifaananyi ekisinga okulabika obube mu byobufuzi y'omuntu ava eri ngadduka najja nawamba kabokisi n'akateekako omutwe n'akola ki n'ateekako kakati mwe olwokubanga bakola bubi tebalanga bulungi na biki era bamawulire balaba nga mwanyumira olwo kati twakiyitako mukyatwogerako naye bati nange mwakola ekitakoleka embala ne mumalira mu woteeri naye temwafaayo kulaba oba obubokisi bwatuuka bulungi oba biki ebyagenda mu maaso just kino ekifaananyi eky'abantu abasitula bokisi kyali kitumala okukola headline
kati temwafaayo kunonyereza muli bantu bazibu nnyo n'ebyobufuzi bya Uganda mulongo naye nze kakubuulire nali wano nendaba ekifaananyi ekyo nemmanya nti kati obuzibu buzze otegeera nemmanya nti kati bakikoze batya badde basooka ne balanga emirundi nga 10 balanga ekituufu nemwe bitemwabifaako omwana Norbert Mao siyasitula bubokisi naye omukyaki timulina owakatyoka ebyokulonda asobola otula mu ofisi yabyabakama bulungi n'agituusa naye ne Tango Doi wamulabye abala obululu okuva ku 15 nagenda ku 18 Ssemujju yagamba muyeta eriyo abantu bonna ali basonyiwa naye tali sonyiwa Profesa we Makerere Tango Doi alina PhD yakoze ejali abakulira Electoral Commission baba yabakama tubakuba amagye amavundu n'ekituufu kyo kiri obululu bagenda okuleeta obululu nga bamaze okukola ki okububba kakati obadde osuubira nti alanga ekiri mu maaso ge oba kyasuubira nti kiri ku muzeyi nadde sayinti n'akaluko mu mugongo bakabba ki Dr. Tango Doi yatulaze engeri y'okubbamu akaluko mu mugongo nti bw'obala abantu ng'okomye ku 15 damota nte ku 17 nabadde sinnamanya tekiniki yakubba akaluluka mu mugongo andi akalulu kano kankubuulire bw'oba yagala okumanya akalulu ngeri gye katambuddemu ngoberere ssente ye ssente zavudde wamu ssente nga zabadde empitirivu kankubuulire nti nsooka kusalawo ne ŋŋamba nti njagala ono noono be baba bayitamu ne mbakwasa ssente bwe ziba tezimala nenzigyayo emmundu bwe kiba tekimala ne tulanga bulanzi ezo steps ziri meka ziri 3 naye otandikira ku ki ku ssente otandikira kusalawo baani abagenda baani kati ekyo you first identify who the candidates you want to go through abantu simanyi lwaki mutunulidde ebintu bino batandu muli ku box bukimi lines zeetoolodde bwe yeetoolodde ate nedda eno bagibala buto nedda tandikira wali where the successful candidates to succeed were selected otegedde tunuulira because bw'ogoberera mu byobufuzi waliwo theme basawo bannyabo mbaagala nnyo era mbaniriza ku Uganda ey'enkya nze muzzukulu wa Gamunga Moses Wamala ndi munnamawulire era ndafuubana nnyo okulanga buli munnayuganda afuna obwenkanya ssaako n'okufuna buli kimu nga bwe kigwanidde okubeera gamba ng'ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala wabula mbaleetedde amawulire ag'essanyu era amalungi okuva mu Ohio Health Center lino nno ddwaliro eryazimbibwa emyezi 6 egiyise emabega ne mu myezi egyo ngenzo dirambulako ng'ebintu eby'enkizo ebikoleddwa biyitirivu nnyo gamba nga okuwa obuweereza n'obujjanjabi obw'obwereere eri abakadde b'eggwanga lya Uganda oba abakuliridde mu myaka abakadde abasobera ddala mu 300 be baweereddwa obujjanjabi eddagala okukeberebwa saako n'emmere eri ku mutindo okusinziira ku bulamu bwabwe eyo gye beetaagira ddala era kinsanyusiza ne kimpa akamwenyumwenyu n'essuubi wabula bakantemye nti mu myezi mitono nnyo kino kigenda kubeera nga kikoma olw'ensonga nti eddwaliro lino liri mu kazito oba lyetissa akazito ak'amaanyi ennyo ak'okubeera nga eddagala erina okujjanjaba abakadde bano emmere ebikozesebwa emisaala gy'abasawo byonna bibali mu bulago eddwaliro terisobola kubikola bino byonna nga liyimiriddewo ku muntu omu tukkiriza nti bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tusobola okuteeka akamwenyumwenyu ku bakadde ab'eggwanga lya Uganda okuwangaalira aba abawangaalira mu bitundu bino Mukono, Namataba, abava Lugazi n'ebitundu ebiriraanyeewo bennasanze olwaleero batindigga eŋŋendo empitirivu okujja okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere n'eddagala ery'obwereere wabula nzikiriza nti bwe tusaayo ffenna kye tulina ne tudonatinga oba okufundraisinga kyonna kye tulina
tusobola okuyimirizaawo eddwaliro lino emyezi egirijja emyaka egirijja okubeera nga lyetengerera okufuna obusobozi n'embavu okulabirira abakadde bano okubawa eddagala lye beetaaga buli mwezi okubakebera beetaaga ebyuma kalimagezi olumu ebibatawaanya bye beetaaga okuyingiza. Nzikiriza bangi abali eyo mu UK, mu America, Canada, abali e China, Belgium, Germany nawa eyinza okubaayo omuntu alina ekyuma oba eddagala lye wandyagadde okudonetinga eri eddwaliro lino erya Ohio Health Center ligende okujjanjaba abalwadde bano n'okubalabirira okubabudaabuda n'okubawa byonna. Sinakindi osobola okukozesa omukutu gwaffe ogwa GoFundMe okuwaayo ensimbi zonna z'olina. Osobola okukozesa mobile money ku namba y'essimu eyo, account number ku namba y'essimu eyo, Western Union, PayPal, MoneyGram. Ebyo osobola okubikola ng'okubidde oba ng'oyogerezeganyizaamuuko ne eddwaliro lino okumanya details ze weetaaga okusobola okuwaayo obweyamu bwo oba donation yo. $1, $2, $10, $5 zisobola okuwanirira eddwaliro lino n'abakadde okubawa akamwenyumwenyu mwanatu n'okwekkiririzaamu n'okubawa essuubi saako n'okusanyukira mu myaka gyabwe egy'obukadde nga balamu bulungi ate era nga basobola okukola ebyo byennyini ebigenda mu maaso kugasa eggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo ng'owaayo donation yo oba obubaka bwo obuyambi bwo obw'ebyuma eddagala emmere n'ebirala eri eddwaliro lino okusobola okutambuza omulimu guno ogw'obwannakyewa emyaka gyonna. Nze Moses Wamala nkwebaza nnyo okubeera nga okola ekyo ate era Mukama Katonda akunjagalire era akunkuumire ng'oweereza kyonna ky'olina okusobola okutuusa omulimu guno n'okugutwala mu maaso. Uganda ey'enkya. Baani abaagudde? Abaagudde ba Dr. Chris bali omu nsi, ba Rebecca alitwala Kadaaga, tulina ba Mike Mukula, Mawanda, Lydia Wanyoto, the old guards bonna. Kakati mulimu slight mixture ne old guard ye theme. Kati tuvudde ku bijanjaalo tugenze kupira. Sente Captain Mike Mukula, Thomas Tayewa n'abalala the old guard Bewunya. They were complaining about the monies, sente zabadde mpitirivu. Nkugambye ntya? Tuvudde ku binyeebwa tuzze ku ki? Ku piraawo. Kikomando. Okay. Tuvudde ku kikomando tugenze ku piraawo. Sente kakati bw'ogoberera kutunuulira theme eyo genda mu maaso obadde oyogera ku kulonda kwa Kadaaga n'Anita Among. Yes. Mu makkati awo waliwo okubuuliriza okwagenze mu palamenti. Nekugenda mu akakiiko ne katandika okutakula. Nga tunoonyereza ku bya mwala Hamu Kiggundu bamuwadde omwala gwe na kiva. Kiggundu muveeko muzzukulu wa Mugema. Muzzukulu wa Katumbe Wambala ebbira. Talina musango. Nfa ne tekinologiya wenze musemba. Naye ebyo ng'obijjeewo kati ndi ku procedure. Bwe bigenda mu kakiiko ne wabaawo agamba nti lazima waliwo akakiiko akatunulamu. Ne tunula mu bwani abali ku kakiiko ako. Okiregedde muvudde mu kikomando bagenze mu ki? Mu piraawo. Ddayo genda obeetegereza akakiiko baani abali ku kakiiko. Otunuulire n'abaani abatula ku Kosase. Olyoka oteeke ku minzaani olabe otegeere ekigenda mu maaso. Kati eyo sigino. Remember nti bamwandulako ebisu from above. Naye akakiiko ako kalina kubeera na complexion eyo akatalina mu mateeka. Wetegerezebwa gye tulaga eggwanga lino. Mulongo kiki ekikubya Right Honorable Rebecca alitwala Kadaaga? Museveni amaanyi ge yakozesezza nga mangi kiki? Kadaaga wayogedde entalo. Ne Kadaaga singa weetegereza
mu politics mu Uganda tulina ba politicians 99.999% they are for sale. Bonna bakugula, they are transactional. They are webali nnyo. They are transactional. Kigambo kirungi nnyo, they are transactional. Tekivuma na kuvuma. Malima dempa. Obadde onoonya the better word. The better word. They are transactional. Kati bw'ogoberera ezo entalo z'obadde oyogerako olw'ettaka, olwakyabazinga, olw'amabira, olw'ebikajjo, olw'abalaalo, all of them entalo ezo ezaali decided in favor of Abasoga. Yes. Olina okwebuuza nti mpagi ki eyo eyayimirirawo, mpagi yangeri ki eyo eyayimirirawo n'egamba nti edifendinga Abasoga. Muntu wangeri ki oyo? Bapoliticians bamanyi Abasoga bali mu parliament. Mbulirayo omu atali transaction. Muntu wangeri ki oyo eyayimirira ku magulu ge n'agamba nti nedda sijja kuva mu Musoga. Kati nno gye tugenda Musoga atuuse omusasula. Wano wetwolekera olutalo lwa Piraawo, wano wetulaga wano. Kano kali ku Nyanjula. Musoga atuuse okukola ki? Ate Musoga yawukanyeeko kufa Abaganda. Amanyi ekimunyigiriza. Enjawulo eyo. Politics mwetegereze mwanjawulo. So President Museveni alindirira ekijja. He's yet to face the worst over. President Museveni nze mumanyi nti wa byabufuzi w'amaanyi nnyo naye gye tugenda. Ngenda. Wena gesture gy'ompadde. President Museveni w'amaanyi nnyo. Naye amaanyi ogateeka ku mukyalo ono kiki like all this energy, efforts, money, buli kimu. Teyasuse we yandikomye. Si byokka nno. Oganga entalo. Abalala bamusookayo mu ntalo, abalala tetumanyi gye bali. Many have fallen by the wayside. Kati ye tusaba busabi. N'Abasoga kye mmanyi enjogeddeko nabo. Tulinde tulabe ebinaavaamu. President Museveni lwaki mwerabize oba akozesa bukozesa abantu kuba bw'otunuulira olukalala lw'abantu ebikonge eby'amaanyi ninza n'obutagenda wano entandikira ku ggwe ne family nina history of gundi ebiri emabega bye nnoonyereza about family yammwe Alhaji Abdul Nadduli Professor Gilbert bali baseka Bukenya naye emabega kawa ina interview gye yakolanga si musanyufu nagiraba eyo ng'aga nti omwana nedda omwana ebiwundu byali tebigatta mu busawo byali tebigatta naye ekituufu kyo kiri ensonga z'omwana oyo ojjukira nti bwe bamuwamba twasimba wano twagezaako twalwana kiki President Museveni ate abantu bonna betumenya si bantu balina impact y'amaanyi gye batadde ku bukulembeze bwe. Wali okozeko ne President Museveni, how would you describe him kutuuka kussa kwa nange namanyako engeri gye yakufubutula ye yankwata ku nkoona ng'ebbaluwa yamala kubeeza ye ebbanga eriwera ng'ebulako mukono. Who is President Museveni? Tuyinza okuba tetumutegeera. Ye president alina obuyinza bwonna ate nze simunenyaako nti olwokubanga
yankwata ku mukono bawummuza abantu naye enjawulo eri mu kalulu kano be bantu ababadde retired nga tebategedde nti babadde due for retirement list mpanvu yitemu olabe list mpanvu people who have been retired from politics abamu bajja kusigalawo nibo batabeere muki because 99% abantu kasa bava mu office that's the end of ngamba nti people who have been retired naye si bonna mulimu abajja kusurvivinga ne basigala ku political scene naye abantu babadde tebannazuukuka kutegeera kiki ekigenda mu maaso nti they have been involuntarily retired babawummuza for a new crop and a younger crop by design not by mistake by design si bya electorate nga bwe tulowooza akalulu ka Amerika nti Abamerika be balonda nedda babiteesezaako eyo ba Bilderberg ne baani bibiteeseza ne basooka ne baleeta bano bonna ba Obama babayita ne bagenda ku interview bamala ogiyita eri akalulu nga kakola ki kanyuuka naye na wano abantu babadde retired and some of these people are not small people some can be appeased ne bwolaba namba y'abantu nene because eriyo the big and the small because tubadde twogera ku the big ne mulimu the small baladisyono kati crop eriwo yonna bagenda giyiwa bawe naye abantu tebajja kugwayo baminisita ba prime minister waliwo gwensuubira bayinza nomuofalinga bwa vice president nesisuubira nti ejja butwala mu baana abaagudde that's how bitter entalo zino Mzee, why is Museveni so bitter at Kadaga? Chichi yakola ki ekimutuusa ku sseeryo kuba naye kennyini n'akwata omuzindaalo right honorable naga nti your excellency omuntu okumulwanyisa otuuka ku ssa lino you see kyendaba Museveni quite rightly expects unwavering obedience nti okukkiriza buli kintu kyonna. The problem is nti bangi they follow that ne bakkiriza n'ekibwe kibanga kijja kukosa gwe politically n'okola ki n'obanga okkiriza ne bwe kibanga kinaakosa abantu. That is expected. That is especially in Buganda. There are very many people like that. Bo kastabanga afunye akake awayo anything. Even if it is their mother. Akola ki amuwayo. That's unfortunate. Kakulabe ndaba abasoga. Ofinga abasoga tebagenda kutuula. Abasoga tebagenda kutuula. Simanyi ninda ndabe binavaana. Amaloboozi gempulira. Tegabadde wano mu masaŋŋanzira. Olinga ogenda okusomeka ekiyiira awo gatandikira. Okay. Twogere ku bigambo bya Kadaga kye bitegeeza mu scene eyasookera ddala ng'ayogerera Anita Among nti etasuubira omuntu eyeyerusa asobola okubeera nga abaako ekyenjawulo ne kyagatta ku NRM eyo scene emu. Scene eyo ku bitugiraba ku plot 13 ekya Dondo Road. Adamu atunya President Museveni maaso mu maaso n'amugamba nti Your Excellency, I shall not allow this okunnwanyisa okunnondoola okungoberera n'okukola byonna. People are following me. President Museveni byeyawakanya n'amugamba nti era ye Busoga ndoza kye yalagezaga nti entitlement eyo gyagira nti Busoga yiye what and what. Era Museveni n'amugamba my people in Busoga, don't mislead them, don't do what. Eyo scene neggwa. N'akomawo ekkololo
era n'ayogera ebintu about voters bribery, emivuyo egiri mu kalugulirira abalonzi, sente ziteekebwamu, sini zeeze 3 zitegeeza. Yes. Sini ezo 3 zitegeeza ki ebigambo bya Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga. Esooka sijja gyogerako. Okay. Ebizigo sijja kuba advertisement. Nozadde temwagala nnyo kubira abantu advertisement abakola ebizigo. Naye confrontation eyabadde Kololo nga Kadaga atudde wano, Kigonga atudde wano nga like yagun Chaddondo Road. Yes, Kigonga nga atudde wano awo babadde katiko kabya kulonda akenaalem. Okay. Plot 13. Yes. Kati eyo nawuliriza bulungi, nampuliriza Kadaga nga ayogera. Yabadde tayogera ku opponent we. No. Message ya agiweereza direct to the powers. So ekifaananyi kye yawadde nti olutalo teruli between her and her opponent. There is something else. Yabadde straightforward. Lwaki mu nondolo okuva wano okugenda wali kudda wano. Yabadde straightforward. Na ita through the high historical experience. Ero bw'otwala the history precedes opponent abaddewo, which means nti olutalo lubaddewo before Anita Among. Ati olina kwebuuza nti ani abadde amulwanyisa ow'amaanyi ennyo azze nga alondoola omukyalo. So her message was very direct. It was accusatory. Let me put it that way. It was accusatory. Olulimi olutuufu nga kiri direct, era alinga agamba nti gwe gwondi obubi. Rightly or wrongly yadde agamba ki nti ono yamutawaanya, because statistics zajjayo tezikwatagana na opponent we abaddewo kakati. So alinga ono just carrying out orders from above. So the rest is history. Is it right to say that finally Kadaga, like fallen yagudde in quotes, is she gone yagenze? Omanyi eri omuntu ne Yesu Kristo yafa naye kakati yali one of the most influential people nga taliiwo. Otegeera. So has she gone? I doubt it. Akyaliwo. She is still a feature on the Ugandan political scene. Okay. Tewetaaga kubeera mu elective politics okubeera mu politics. Abantu balowooza nti ebyobufuzi kalulu. Ebyobufuzi is to influence the course of events. Obwo buyinza kyabuli. Eri abagamba nti Kadaga yali alina okufuna exit mangu nnyo bwe yalaba ebyaliwo ku lutalo lwa speaker. Yes, anti kakati bw'ogoberera body language ya Kadaga, she knew the outcome. Olina okwebuuza nti the amount of resources ezaali put against Kadaga, kyobula nti sources za sente zikola ki? Babuuza nti sente zivaawo, because no one individual olinga oli yatunula anyway, no one individual has got that amount of money to throw away mu politics. So sente zivaawo, that is the question. Nabana abalala abagudde nabe sente ze babataddeko zivaawo. Amagye ge babataddeko gavaawo. Otegeera, buli kintu kyonna ekyabaddewo kyolaba nga anomaly tikyakolebwa. Genda e Sembabule
ebintu biri ku kamera tebi it's out there in the open involvement you see waliwo kye bayita there are so many ways of sanctioning bw'oba ya sanctioning obubbi you observe it and you look the other side kati bw'olaba involvement y'amagye mu kulonda at the various levels and the way it was overt ngeri open and then nothing happened kubanga wandibadde ogamba nti gwe oleete nanka UPDF ogireetera erinnya ebbi otegeera tekibaddeewo so the army is involved in politics and nothing is done. It's business as usual. Precisely. That means it's a tick. You've sanctioned. Yes. You have sanctioned it by simply ignoring your sanction. It's a nod and wink. Omungereza kyagamba. Yes. Toyogera bigambo byonna but you wink and you nod. Sinegenda maaso ne tulya piraawo waffe. Ne tulya piraawo waffe. Ne tusuubira okulya piraawo waffe. Because kirabika nti eyo ekigiro ekinanka okubanga ekigiro kya piraawo bw'obanga kyokola ki kyotegese okusuula Kadaga n'okumulwanyisa kulina impact kyeri Museveni ne NRM wakati wano we tuli mu kalulu akati not only okusuula Kadaga but the whole old guard. Yes, the whole old guard, they are waking up very slowly to realize that they have just simply been retired. A number of them are saying they're coming back independent. A number will participate, may not come back as independent, but will participate in the election. They will seek revenge. Ebyuba bimanyi nti bo bajja kugamba nti oba nkoze kino nange kankole ki. Right? So ojja kulaba nti the tensions within the NRM are going to grow. The old solutions ezibaddewo, the stakes are much higher because now the stakes are, will you be on the post-transition table or not? That's what they're fighting for. That's where that bitterness is. Era olaba nti abantu bavuddeyo nga bali bitter. Gw'otosuubira kwogera n'akola ki? N'ayogera. N'avaayo n'aga nti akalulu kano essente. Nawulidde Mukulanga yayissuinze statement mpanvu nnyo. Nga si musanyufu. Banga singa ssente zavudde mu individual ndoza teyandifuddeyo. Naye ssente ezo zaamukosezza because ategedde ze zavudde. But Mike Mukula alina moral authority to discuss monetization of politics? You're discussing whether you like it or not. Alina moral authority? Yeah? Moral authority agirina. Simanyi ngeri gya conducting campaigns zibadde zigoberera. Naye the point is nti ya raising the issue yaki. Ng'oyinza okulowooza nti omuntu talina moral authority to talk about the monetization of politics. Nga monetization ebadde ku 10%. Bwetuuka ku 99%, it becomes a different matter altogether. Ne interpretation ya monetization, right? Ng'omuntu bw'oyinza okugaa nti mpadde omuntu essente za boda ate gwe naye n'onaakutte ekkutiya n'akola ki n'awa omuntu. Monetization means different things to different people. But abadde silent nnyo emabega yonna nga mubyogerako, omusimbi oguyiibwa mu bululu, byonna nga bikolebwa nga abadde silent. He has paid the fee, not until it caught up to with him. Ayinza tazirabangako mu bungi. Mu bungi. Yazeekaaze. Olaba yatuuse ozoogerako Mike Mukula, yes. Alinga nankani yatunula ku akawunti za HIV and Gavi funds. Ezo ezaabula. Ze bagamba nti bye baazizaayo abantu.
awo twava nawo dda mwabyerabira ne eyatunula ku account ng'ate muntu financial officer mu government muyalingizayo bulingizana talabangako ssente mu bungi bwa ssente talabangako bungi bwa ssente bwe butyo yenwani ne sente zivaawa muzeeyi sente ani ati ekyo kyenkugamba nti it depends on the amount of money you see kati tolabye wano abazzukulu ne bajja ne bakubuuzaako ekikumi bwe kigwa wali oga nti akyavudde mu muzzukulu kaba kanakani kabando ka mitwalo 5 oyinza okugamba nti azavudde wajjajja naye buzibe kutya otandika okuga nti kiki ekigenda mu maaso otegeera that is the difference nti ebintu byoyogerako bintu bya mirundi esatu it's all about money but they are totally different spheres altogether kati bw'oba oyogera about money kiri ekikumi mu Lungereza bagamba nansonyi okukozesa ku Lungereza it dwindles to Lilliputian proportions. Yes those are the right words. Yes otegeera nti you can now ignore it is meaningless kati noli shock talabangako monetization, right? Remember, yeah, he's not a financial weakling, but to be overwhelmed by that, to that extent, nabeera shell shocked by the amount of money. Naye yennyini atandika okuga essente zino ziyinza kuvaawa. It's like the Kennedy assassination. The number of witnesses that disappeared across different states. Olina okwebuuza ne mafia erina influence mu New York, endala nebeera ne influence mu Chicago, ne teriyo mafia erina influence nti buli state bode ya nankani ya Kennedy we yagwa ba witnesses ne batandika okukolaki. The only organization that had that capacity is only one, Magwanga. Kati bano ababuuliriza balinga nankani ffe bwe tuba tubuuliriza amani investigator ne bwe tuba tubuuliriza n'otutunuulira the bigger picture n'otandika okugoberera nankani these individual issues n'otandika ozianalyze naye bigger picture ekugamba nti it is not possible. Nobody has that, no organization but one has that capacity in the whole of the United States. Nokyuvaluki na wano mukula okwewuunya agamba nti who has the, what organization or what institution has that capacity mu ggwanga lino okubeera nga balina that extent of financial resources ng'eri emu, but it has just failed to reconcile. Kati bw'anaddayo ne batuula ne banne nawe wagenze nisoko linde ffenna nga tukoze ki batuwummuza ani atuwummuza awo linde ekiddako mulungeeze kyebaga watch this space. To go by the numbers, Mulongo, numbers zino zankanze zannemye byannemye okugatta okugamba nti Rebecca alitwala Kadaga waliwo wabeeranga ne gundi ezimu nga tafunyeyo ddala bantu. To go by the numbers, ebintu bino simanyi, ogenda kumbulira ngenda kusomerako numbers zino mbulire what they mean to you and kyezitegeeza eri Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga okutuuka mu regions ezimu nga abantu tekuli yadde n'omu yalonze Honorable Kadaga. Njagala funa wano the statistics, the numbers. Eyiganga Anita Amongo yafunye 58, Rebecca Kadaga 39. Namayingo district yes Anita Amongo Yiganga Kadaga 39. Namayingo district Anita Amongo
67 Kadaga obululu busatu eyo Busoga Luka district. Ate njagala ojjukira ekintu ekimu omanyi comparative statistics nnungi mu kalulu k'okusimba byajja bitya mu kalulu k'okusimba mu kamyufu ak'enaale mu ababaka ba paalamenti bangi byajjanga bonna abaali baleeteddwa Rebecca Kadaga bana abaali emabega wa Kadaga. The numbers were totally different. Yes. Kakati gezaako okole reconciliation because mu kamyufu it was almost full adult suffrage. Yes. Kati the impact ya resources okay yalimu naye the results tell a certain story. They are reflective of what is on the ground. Naye in electoral college and this thing about electoral colleges is a smaller number, they are more susceptible to subtle persuasion, let me put it that way. Kino ekintu sikyabo wawulidde nti n'abantu abamu bagenze kulaba mipiira Kenya ne Tanzania okiraba bali mu hotels, first class hotels. Kati the amount of resources z'otwala z'ospendinga ku muntu ng'omututte e Kenya oba Tanzania simanyi oba bali nyenyonyi naye ne bakrossinga border nga state temanyi nyingo wana ba FDC bagenda mu kusemina ne babayoola nga bakomawo. Enamba zino oludde mu byobufuzi mukadde ate era ne mu elective politics obaddemu. Can you really osobola okusimanya how you can interpret them? Katakwi district Anita among 98 Kadaga 1. Kumi district Anita among 131 Kadaga 0. Salt district Anita among 63 Kadaga 0. Sedede district Anita among 67 Kadaga 0. Karachi district Anita among 58 Kadaga 0. West Nile Zombo Anita among 66 Kadaga 0. Nebi Anita among 117 117 Kadaga 0. Pakwach Anita among 60 Rebecca Kadaga 0. Moyo Anita among 67 Rebecca Kadaga 0. Kabera Maido Anita among 63 Kadaga 0. Amuria district Anita among 73 Kadaga 0. Bukedia Anita among secured 91 Rebecca Kadaga 0. Obadde mu elective politics ne mu race nga bwe yabadde bwajira can this happen really? Kizibu ne bwogenda mu kalulu konna nankani it's very difficult omuntu ne bwabanga gwolowooza nti iza no hope okuba nti tavaayo na kalulu naate omuntu abadde ku scene talina bad track record and even ne mu home territory ezize muyiganga akalulu ne kavaayo kwekatyo kiba kikutegeeza nti there are other factors that are involved. Remember nti buli region ebe eyagala eteekayo omuntu waayo. There's a lot of influence in that office. Ne mu region eyiyo batandika okugira ki akalulu katandika okuvaayo bwe kati manya there's something very serious wrong. The people are voting against their interests. There has to be something very serious wrong. Ne fact eyo esente zivaawa. That question, and the day it is answered, well, bwe tutunuulira ku ssente okwogera ku kya ssente ba delegates kigambibwa abasoba mu mitwalo 2.5
babadde bafuna emitwalo 33 buli delegate buli lunaku. Actually, I think every day. Oba sinakindi bayinza okuba ziteekeddwa okuba nga zabawereddwa to cater for their facilitation transport na buli kimu naye and accommodation. Ekyokusula ng'oggyeko naye abamu era osose eŋŋamba nti bafunye emitwalo 7. Yes. 700,000 eri abazifunye nga bafuna accommodation byonna ne everything nga they part with 700 Ugandan shillings. Zino ze z'okunywa amazzi. Yes. Eriyo soose endala etutegeeza nti bafunye emitwalo 33 over 40 billion on delegates bokka. Tezuwera. Mzee 25,000 bwe tubeera nga tuli ku mitwalo 3 buli delegate basoba mu emitwalo 2.5. Yeah, that's 17.5 billion. 25,000 times 700,000 is 17.5 billion. But still this number is huge. No, the numbers ezibadde mu election is really much bigger than that, because that is the peanuts. Because oba mitwalo 3 oba mitwalo 7, that is the peanuts. Yeah, because my source tells me waliwo ekyabaddewo olunaku nga bamaliriza buli delegate yazze n'omwana yabadde afuna allowance ya mitwalo 4. Wabula wabaddewo abazze nga tebalina baana bamafia ne babagamba muhayalinge kubali era waliwo abaana be baregistarinze omulundi ogusoba mu gumu nga bano babawaako emitwalo 2 ne maama w'omwana ne bamuwaako emitwalo 2. Ezo zabaddewo ezo buli delegate yazze n'omwana. Kaakati buli delegate eyazze okulonda eriyo abaalabiddwamu abamu mu bantu bennyini abeetabye mu kalulu. Abamu they allege Anita Among alina be yawadde ssente nga buli omu ekitone nnyo emitwalo 7. Yes. As per that allegation, njagala oddeyo. As per that allegation, bwe ziba nga zivudde mu muntu omu ng'awa delegates, ekitegeeza nti individual omu yafulumiza socio egamba nti individual omu yafulumiza 17.5 billion ku ba delegates. Ba delegate badde emitwalo 2.13. Yes, that's the right number. 2.13. That's 7.5 billion. Kuba delegate ne waliwo ababadde n'abaana nga babawa emitwalo 8. Kati abatabadde nabo waliwo ababavugize nti mpa ku mwana wo nga bamuwa 4, 2 n'agawa. But remember, esente ezatambudde mu kulonda nva ku the official money, because zirabika from your source nti zirabika nti zo bazizanyiddemu. That is expected. Nga bw'ogamba nti abalina abaana mufuna 4, mufunye 3, so they get an extra 100,000. Eriyo abazaaliddewo abaana ebyo nabyo mu ebiri. Naye the amount of money ezatambudde mu kulonda is a far bigger. In fact, nabadde ndaba ku TV wano nga balina omuntu oba yadde ava mu Uganda manufacturers nga boogera ku economy nga babuuza nti naye ddala de sente zino tezikozinga inflation mu ggwanga. Oli takulimbanga era yagambye nti tezijja naye alimba. Gwenge yasoma ebyenfuna. Nze yasoma ebyenfuna. One time baalangako nti bagenda okuleeta obuwumbi 10 mu Kampala bawa abavubuka. Baalanga. Emabega
quite some time back. In fact, oyinza okuba nigwe wakola ne interview eyo nenkola analysis neŋŋamba nti nedda divide obuwumbi 10 by divisions teziri 5 obuwumbi 2 mu Lubaga katugambe mu Lubaga North n'osuulamu akawumbi kamu n'okakwasa abavubuka beeyi y'ekikomanda erinnya beeyi ya rent erinnya abantu abatandise okuwasa namba nayo kati that's nankani ekyo you cannot run away from the realities of life. Omuntu ne economist ne bw'anagezaako kuwa reassurance, if money appears on the scene in large numbers and the goods remain the same and the expenditure patterns ziri uninhibited, it has to cause inflation whether you like it or not. Era kyemmanyi nti singa wayiseeko ku kyalo awo n'oyitako wali mu bataka n'obabuuza nti kikomando kati bakitunda sente mmeka mbeera okubanga yalimu si ku sente ezo. Ezimu sente ziyinza okuba nti ezazze straight mu economies ezagenze Tanzania ne Kenya zakozinze inflation mu bitundu byeyo abo batutte badelegates eyo naye zino ezabadde badelegates ababadde wano sente zebakoze eki zebafulumya it has to cause inflation especially mu kitundu ekyo. Nze mbadde ntambula nga ngenda Erugogo nkola mistake nempita wali nga ndowooza nti nja kulingizaako muzeeyi wagalamidde wali nyendaba ekizibu kati eyo namba y'abantu eyo and the amount of money is flowing awo obusumbusa obwo bwonna bucapati bbeeyi eba erinnya mu kitundu ekyo. Oba oyagala oba toyagala. Maaso gye tulaga economy, where do you see us? Because akalu ka seeke kokka bwe kaba kali billions and billions, akamyufu kagendamu tuyinza n'okuba tulwane nga trillion yawera. Problem ya official figures era nabadde ku TV era eyo yemu nga batubuulira nti abakulu mu gavumenti ba projectinga middle income yeyo gye tugenda. Kati nze bwe ntunuulira economy, it is possible bw'omanya engeri gye babalamu GDP. Kati GDP bwe tuba bw'olina 5 nange nina 5 ne bagibala nti eri 50 eri 100 katugambe ne bwe zibeera mu nsawo yo era bwe babala era ebisigala ekyali 10. So nze bwe ŋŋenda mu masaŋŋanzira wali ne mbuuza abataka economy bo tebagiraba, which means nti economy tekubanga eri mu nsawo z'abantu abamu. Kati that is a problem because those figures don't talk about the distribution of the what of the national cake. N'ekirala gye tugenda, there are problem areas apart from this short term inflation. Nti economy etambula bulungi nga waliwo stability, nyo waliwo factors gye tugenda. Remember tuli mu transition, kati outstanding zo zinaakola zitya. Nawulira the other day omukulu oba yali ayogererawo side za oba mu Kinaawa side zeeyo oba mu Wakiso, n'agamba nti abantu abamu abali suppose okubeera paid reparations. N'ayogera ku figures, ali mu public kakadde kamu, omuntu eyalwana bamusasula kakadde kamu oba bukadde between kakadde kamu na bukadde 5. That is a formula for instability. Omuntu yawaayo obulamu bwe n'ogamba nti ogenda mu compensation ya kakadde kamu. Yes. Ng'alaba enfulumya y'essente wano mu kulonda ne mu bintu ebirala. Excessive expenditure, opulence. In fact,
okozesa ekigambo nonsonyi okozesa ku Lungereza olukambwe Sybaris. Kati obulamu, if you know what a Sybarite is, bo anyway mu kufulumya ssente ze batakoleredde, they are legendary. Nti babajjamu n'ekigambo Sybaris nti weeyisanga Sybarite ofulumya ssente naye ate gye ziva tezimanyiddwa lwa gye ziva. Embeera eyo especially mu kiseera kino ekya transition ng'ate abantu abamu already nga bwe nkugambye nti bayinza okuba nga si basanyufu engeri gye babadde retired without retirement packages. It is a formula for instability. So economy, teri economy ebeera unstable gyolowooza nti ejja kukula egende mu middle income status. It's not possible. Akalu kano bwobulwa akamyufu n'akalu kaseke kakwoleka ki ku succession debate eriwo? Anti kati mu succession debate, first of all, nti succession debate is very interesting. It is much wider. Bw'otunuulira okulonda okwa NRM, if you assume nti abantu abalondeddwa bagenda kulonda mu succession debate, kati awo otandise okufuna ekifaananyi. Bamukula out, Bawanyoto out, otegedde old guard out, in with a new guard. Bajja okubeera in charge. That's number one ky'osobola okwetegereza. Ekyokubiri ky'olina okwetegereza bibiina by'obufuzi. Bw'oba oyagala kulaga democracy toyinza kwogera just ne side emu. N'ennamba y'ebibiina by'obufuzi ebivaayo kakati bivaayo ng'obutiko. Abafuna gundi abawandiisibwa. Naye ng'ate tumanyi okuva emabega kizibu nnyo okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi. It's very costly and it's very tedious and you don't get any assistance from the state. Laba n'okuwandika NGO ennaku zino kikambwe kati olese ekibiina ekivuganya omukulembeze. Kati ekifaananyi nze kyenfuna nti at the end of the day bw'eneebeera ng'eyo ye voting population, decide emu eyinza okuba nga eteesa with itself ng'abantu tebannakitegeera. Nga bw'olabye wano abazzukulu ngamba nti tugenda mu kalulu nze naawe nti ye n'empita abazzukulu wano ne tutandika okuteesa ninga nti kati abaliwo ffenna tugenda kukola ki kati olusuubira kuwangula oti kubanga nze mba nteesa ne Waswalule. Yes. Kati ekintu ekyo mukyetegereze olabe weebuuze nti naye ddala nnamba eyo n'olaba abantu abamu bwe wali tosuubira nagamba nti ayinza okuva mu bakulembeze be mu byobufuzi babadde so close, tewaliwo kye bakayanyiza, tewaliwo ki all of a sudden nange kankoleyo ekibiina. Yogera ku ssente za IPOD, mateeka nago gali awo engeri yakutematemeza essente gayinza okukyuka, baani abateesa ku nsonga ezo. Kati the possibility y'okugabana eyo and all that, the financial allure eri mu byobufuzi. Kati ye environment eyinza oku-influencing the way forward, but with one qualification: it is not a guarantee of future stability. It's not a guarantee. Mu byobufuzi oyinza okuzannya obuzannyo nga bwe tuwagedde mu kalulu nti akalulu k'okusimba kabadde bwe kati ate kano ne kavaayo bwe kati. Anytime bw'obeera out of sync with the population, right, there are problems mu future gye tugenda. Rebecca Itwala Kadaga zzeeko ki politically
azeeko ki? Yes, kikyayinza okuzaako because you're a veteran politician. Yes. Okozeeko naye tagenda kwesimbawo ku bwa MP. Ali politically viable. So there's a likelihood nti nga luli bageza persuading taking on okubeera a deputy prime minister. Yes. Reluctantly nakkiriza. With the persuasion of some Basoga. This time round, I'm waiting to see. Because bitterness yakozesa okugamba nti munzijja wano ne munziza wali. The humiliation ekigambo yakikozesa. Humiliation mu byobufuzi mu politics, it's like in war. Yes. You don't go run olutalo mu war. Okuba naye ng'olekawo bagiyita escape route. Yes, true. Okuba omuntu n'okugira nti badduke babeere mu disarwe badduke naye olutalo nga lukoze eki nga abantu bafudde bangi. Naye buli lwolwana olutalo and you fight it to the last person, that bitterness, that hangover, whether people believe nti bandiwangudde oba tebandiwangudde, that bitterness, the hangover of that bitterness will sustain for a long time. Future ye NRM, future ya Museveni eriwanga yejjeeko ebikonge bino byonna abantu abasinga be yalwana nabo abakola emirimu egy'amanyi oba eddimu eddene abasinga abagenzi kati nga n'enfa yaabwe eri abamu bagikubamu ebituli bibuuzo bingi. Ate bekugambye nti abamu tebasasulwanga ate ensasulo yaabwe mbu agitadde munnankani agenda gisindika mu palamenti. Kati omuntu yali mu nsiko nga munnansiko munne yamanyi bye bayitamu atandika okugenda okwewoza mu gurupu y'abantu abapya abalina enjala yaabwe bo bakati bayinza okuba bakayingira mu system bato nabo baagala ku bugagga. Remember system kati engeri gyekolamu bebakusasula obukadde 10 suubirayo kamu. Kakati bano abapya enjala gye baliko tomanya otegeera. So that bitterness ey'abantu abasacrificinga their lives okuba nti 40 years they have not been paid. 40 years they have not been paid. Yes. And now their claims, right? Some of which bwebuzitunulako the amounts of money that appear to have been that they're talking about for some of these people to get are so minuscule. They have been overtaken by inflation. Oyinza n'okulowooza nti there's some malice behind the reparations eziweebwa abantu bano. Ekintu ekyo kijja tuleetera emitawaana gye tugenda. Image eno ogyogerako kimuzeeyi Anita Among yakasinkana bapapa babiri omulundi ogutali gumu gitali ebiri. Does that symbolize anything to you? Ekyo sijja kukola simanyi interpretation kyemmanyi eri abakola ebulaye abakola advertisement edduuka eritunda engoye bwe baalaba ekifaananyi ne bakuba akalango balabye ekiteeteeyi kyabwe kyenzijjukira kyokka but the politically I don't have any interpretation. Eri abalowooza omukyalo ono entebe enkulu gy'abala agitunuulira tagijjaako maaso. Entebe enkulu some people think that but bwazanya politics we body language ye tekiraga. Okay. But bw'olaba the resources za commanding and how she commands loyalty, particularly in parliament, the signals, because some of that loyalty is personal.
to hold. And I've seen it even live on TV. Olinga swearinga akubuulira nti toyogera naku Anita Among. Oyinza okuba nga olina ekizibu n'ogenda n'omusinkana n'omubuulira oba akyannyonnyola ekizibu na kati that but for me naye nga body language eteraga era bw'abeera ng'akirina mu bwongo oba ojjaku aba yeewuunyisa. No, it's possible. I mean, are you human? Because power is power. Yeah. It is possible, but I would not go out of my way to accuse her nti ndabyeyo sign. But kiri kyengambye nti you can never overlook the fact nti the loyalty bw'obeera nga either you are a paymaster or whatever and you are handling a lot of financial resources, a lot of that loyalty is personal to holder. Nebw'obanga you may be an agent, but a lot of that loyalty comes back to you as an individual. Lwaki President Museveni yesize nnyo a sanctioned speaker ne favor mu bantu, tukkirize mu bantu favor? Lwaki amwesize nnyo? Yes, what do you see ekiri emabega w'okumwesiga ennyo? Envumbe zaamuteekebwako, ensimbi ezimu zaayiwayiwa naki? It must be she produces results. Oh. Tayinza kubanga yesiga omuntu just for the sake of it. Ate okubanga politically omuntu producing a results. Not that in the opponent way, that's of producing a result. Remember the depth of the financial resources is not the same. Era abantu beebuuza nti zo ziri sente zivaawo. But the point is nti she produces results. Ate ngamba nti she produces results, sigamba nti ate opponent we nti takola. Not belittling. Appointing authority yalaba on producing a results zayagala. That's normally what it means. Buganda gone from President Museveni yagenda Mukalulu, Musoga, Mukalulu, abadde akyanyiga biwundu kuba ne luli era nayo yagenda bubi nnyo. President Museveni yesettingidde time bomb oba ffe bye tulaba tuyinza okubeera tubiraba nga ono Ssaabalwanyi yayongeddeko n'erinnya Ssaabalwanyi ayina eddala lyataddeko. Naliwulidde nalyo naye nga yali avumirira nti Simi Kabaka amannya ga Kabaka nalaba ka vidiyo ako ng'alabika ali very bitter. Oba that was before the apology. Yeah, it was before the apology. It was before the apology. Ninga ali very bitter kati lwaki muntu bamutuma amannya agakanga kati ali kakati ogenda okuwulira. Mukulu ndabange yesetting ya time bomb oba tebimataringa regions zino okugenda nga mu reality abantu tebakyalina loyalty my gyali. analysis is this. You see, you are as strong as the people who oppose you. If they don't perform, you benefit from their performance. And unfortunately, the current stock of opposition, nebo itawali masanganze, toyogira kugenda walingo wana opposition, menzo kumbachivoka. So be very careful. The poor performance ya opposition, ye benefit the powers that be. Kitulowooza nti opposition is leveraging the opportunity mu Busoga okwongera okujenywezaako wano bino ebibaddewo mu SEC. Ekyo kyo it will be ekintu ekya Busoga, whichever way it falls is a Busoga issue. It's not going to rub off elsewhere. Because of this, for example, as a result of the elections, there might be a poor performance in Busoga.
It will not be necessarily emulated elsewhere because the issues are different for if other people are not affected. Katwina kuwachinga chichina kind to watch this space. Bana abalala basudde. They also come from different parts of the region. There might be a knock-on effect. Muzeyi tusabe busabe retired. Muzeyi region ebbiri Museveni zimuvudde mu ngalo. Kitongere kusaba. Okusaba mu ngeri. Okusaba omukulu ekintu essaawa yonna kiyiika Buganda egenze because these regions za nkulu nnyo. Akati you see kintu kigenda agenda kukyeyira ye kennyini. Nze sisaba nkyukakyuka for the sake of it. Njagala nnyo okumanya wagendaga. Okay. Munjukira nga muvotinga wave namwe ndoza mu votingira mu wave. Siriiko. Ngamba ntebereza butebereza. Kati obyeganira kakunteeka mugundi leka tonsettingira sebo settinga wa. Kati oli otandise okusoundinga nga abataka nobana n'ababuuziza bali nti bayi nanka ni wave ejja akalulu kajja tugira tulya tutubuulire leka kunsettinga sebo nsettinga onteeke wadda sebo. Kyenkugamba nti kakati the environment gye tulimu is now unpredictable because of poor performance. Poor performance, okusuubiza ebintu ebitaliiwo. People are absconding from responsibility. Ne bakulonda, sijja kulimba. Simanyi kansala gwe twalonda. Simanyi by name, by face or issues. And those are the strongest as mattering. Name recognition, face recognition, and issue recognition. Simanyi kansala gwe twalonda. Mpulira mbu 80% of the councillors bali abroad bagenda tebadda. Better still, worse still, nti councillors abali mu Kampala babatema just like that. And there was no political effect, ripple effect. Nti representation y'abantu eyange we nali nina bakansala babiri kakati ninawo omu. Otegedde nti nali ninda mpulire nti abataka bajja kugamba nti tufiiriddwa tikyaliwo because already tebaaliwo eniwo. Okiraba kati eyo environment gye tulimu era kijja kubeera reflected mu kulonda. There might be so akalulu koolowooza nti somebody might lose akalulu ayinza okubenefitinga from abantu okureactinga to that ne bagamba nti bano twabawa akalulu naye twafunamu ki. So namba y'abantu first of all turning up okulonda eyinza okukendeera. Okay. Voters fatigue. Yes, not even fatigue. They don't see what they no kera ku makya n'osimba olunyiriri mu kasana oba enkuba egenda kukuba ninga bwogenda okulonda agenda kulinnyanya agenda ebweru. Okiraba it's a very very serious problem. Nanka ni mu balonzi either they asking themselves why do we vote? Because we want representation. We don't get want to be never mayor of nza wabwera awo bajja ne abeera aba city council ne beera ne beera nanka ne bazza ku kisenge kati enkuba bw'etonnya etuula awo ekisenge kiyinza okuyiika. Meya mukubira essimu nti wayi jangu wano waliwo abantu babayisa bwe bati nzija ndi mu kkubo n'okutuusa kakati kati bw'anajja kiki ekinaddako olowooza. Abantu n'ennaku zino eriyo bannabyabufuzi be bakuba ababaka ba paalamenti bakansala bantu babagoba bubi. Yes. So you can pick individual offices n'obuuza nti where is the performance nga teriiwo. Ye bano akasemberayo ddala waliwo baddawo nga nnyingira wano omwana nankuba akabanaŋŋa nti nkutegeeze nti buli eyeesimba ku Anita Amongo bw'atafa akomekereza ali bw'atyo simanyi abagundi bana ab'omu masaŋŋanzira
byolaba nawe kibibalaba byolaba omwana akakwina nga mulongo mutugambire bana kiki oli ku ngambo zino ze bagamba nti ali mu ddwaliro mpisa omwana nga yerindako nga badde oludde okujja okulintavinga ku mulongo tubalaba ebiti naye mulongo mumbulize kibane buli yesimba kwanita amongo ayo olanya kadde agenda bikaye tetujiki tuwulize ku mulongo osanga yaludde mbyobufuzi anaatuwabula abamasangaza awo tebategeera naine kyebeetegereza olwokubanga naye like do you find his reason okuddayo emabega oddayo abantu no bajja kutandika okuba ebifaananyi baddeyo emabega emyaka bambe 5 bajje ebifaananyi balabe what has happened in 5 years tulabe ebifaananyi obifaanakana simanyi mpulira buuliza eŋŋamba naye munnange katusabe tusabe abantu abo tebatera kwogera nga tebamaze kwetegereza kuba baana bamasaŋŋanzira buli kaseera babaako n'emboozi zebaleeta yenkute nengaye kuddayo mbabuuzeeko bayinza oba manyi wali okatunuuliddekaako tweyogeza wano nga tweyogeza nga tetumanyi tuyinza okufuna ebizibu nayeko wali okatunuuliddekaako anti ntandise okuzaayo ebirowoozo ebifaananyi nzizaayo ebifaananyi 10 years back olina ebifaananyi byondaze wano naye njagala nzirayo 10 years back ndabe ebifaananyi byali bifaanana bitya what happened Kadaga mwene era manange Kadaga nga tanayingira race ya bwa speaker yali brave yali w'amaanyi ayogeza maanyi skinny kyekyo mulaba mukyala naye bwe yajja okwe from nowhere alinga omuntu ow'emyaka 10 ntisiza n'okuntiisa twali twogeddeko ku mwana yogedde kino ye neŋŋamba omwana era ngambye mbuuliza ku mulongo ne nga waayi era oyagala nange njogere nina ebivaayo omugoberezi waffe alese concern ate nga manyi n'okuntiisa because ntidde n'okutya tweyogeza wano nti oli bw'atafa at least addugala n'obulamu ne bubeera nga tetubutegeera bukeewa oba gyagende oba Vatican n'ebifo mujja bituuma abakulu atakulu waliwo yali ayogera ku ssabo n'alituuma erinnya n'aliyita yaliyita ki kali nga bw'aba ayogera wano olowoleza ddala nti yayingidde mu kereziya naye abo basanganzira tubatumiddeko nnyo malina emboozi zammwe ezo abaana bo basanganzira mwebale eggobera Uganda ey'enkya mulongo ekibuuzo nkimubuuza naye ndowooza naye ekibuuzo akitidde ndowooza kikalubo ate owaayi oli buli amwesimbako bw'atayogera gwani atakumira mpeera batukumire abantu bamasanganzira bazibu nnyo bagala okusuula mu mbi ate ekibi nti gyetuvudde emabega ndowooza obadde okiraba balina kyobola ndi bulijjo mbabuuza yeeseeko wano obabba amagezi bonna Uganda bagoberera balaba abetegereza omwana nkubya akabalira nze nga kyomukyalo oyo nga tanajja kubwa sipiika naye nga tetunamuwayiriza nnyo tuddeko emabega tulabe because bayinza omumuwayiriza abaana baleeta obuntu oli nakomyawo akantu nti simanyi yali mu paalamenti ku birthday ye nga yakyakubiriza paalamenti mbu naamuleetera ekimuli mbw ate bwe yamaliriza ng'era olanya mulwadde era yamutwalira mbu ekimuli mbu Seggirinya bwe yali omulwadde mbu namutwalira ekimuli abaana bamasaŋŋanziraawo ekirungi wano nina ebimulimu bingi kyagala abaana omwana ankubye olubuzi nti mu bimuli omwo Seggirinya baamuwa ekimuli Seggirinya baamuwadde ekimuli bamuwa ekimuli ng'akomyewo Uganda yali mu ddwaliro ki sipiika n'amutwalira ekimuli oyo twaziika
Jacob Oulanyah bwe yagira bamuwaayo ekimuli. Kadaga bwe yali mu parliament akyakubiriza olukiiko lw'eggwanga. Abaana ow'amasanganzi ambuza biki ebibeeramu baleba namawulire mutuyambe namulongo mubuuze yanoonyereza biki ebibeera mu bimuli ebyo. Ako nja kabuulirizaako lwokubanga kati mbozi z'omumasanganzira bano okyewunyiza naye nga bwekyewunyiza nti Ssegirinya balina bu statistics bwabwe gye babujja olowooza nti babutereka ku kompyuta era tizentakula omutwe nga omwana ono nti Kadaga yali akubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu yali birthday ye surprise birthday tebaleeta keeke mu parliament tugisale omukyala yaleeta ekimuli kati yatudde mu ntebe olimu yali atudde nanga mwami gwe munamawulire ekyo tokiraba muga oyinza okubayo insinuating byesta nanga kale ekyo tokitegedde Ssegirinya yali waneeno ali mu ddwaliro wano mu Uganda waliwo n'entebe gye bayogerako byazadde omuntu omu gye yalimu okutuulamu nayo nayifuuka nsonga nti Ssegirinya olwagira ekimuli ate waayita mmeka bonna abadde mu layini eyo Kadaga kaakati wuno ne bamuwaako ekimuli munnamawulire munoonyereze ne mugamba nja kunoonyereza ne mulongo mubuuze atakuumira mpeera batukuumire bannange abaana bo mu masaŋŋanzira bazibu Uganda y'enkya